Joshua Tukamuhebwa y'omu ku bazannyi b'ebikonde abasoba mu 30 ababadde mu nsiike ekiro ekikeesezza olwaleero mu bikonde ebiggaddewo kalenda ey'empaka eza Uganda Boxing Champions League ez'omwaka guno. Ono nga ye kapiteni wa ttiimu y'eggwanga eya Bombers abadde attunka ne Paul Raskara owa Nakawa Boxing Club mu buzito obwa kilo 63 oba buyite light welterweight. Tukamuhebwa yawangudde olulwana luno ng'akubye Raskara ekikonde tonziriranga mu luzannya olwokubiri era n'aweebwa omusipi ogw'obuzito buno. Mbadde positive kubeera mbadde manyi ngenda okustopinga naye nga mbadde simanyi rawundi ki naye era nkakanye maliriza omuntu mu rawundi yakubiri omanyi boogera nnyo naye era bwe batyo tubale tulina obasirisa. Omuzannyi omulala abadde mu nsiike ye Yusufu Nkobeza ono ng'abadde attunka ne Alfred Ojoko mu buzito obwa kilo 75 era Nkobeza yawangudde. Ono nga yawangudde n'omusipi ogw'obuzito buno agamba ekimuleetedde okutuuka ku buwanguzi kubadde kweteekateeka bulungi. Feti tebadde nzibu gyendi enyanguwidde omusajja mbadde mwewulira musobola nga nabasuubiza nze champion mu Uganda era nkituukiriza nga mwena mulaba. Ennwana zino zibadde zitegekeddwa ku Wooma Showgrounds e Lugogo era twogeddeko n'abazannyi abalala abawangudde emisipi nga bonna basanyufu olw'okutuuka ku kkula lino. Okufuna omusipi guno kimpadde motivation y'amaanyi okwongera okukola kuba teri munaafu nti asobola kufuna musipi guno era oba ogukoleredde naye ate oba olina okwongeramu kuba buli omu ayagala kubeera number 1. Okufuna kino ekisipi ekyokusookera ddala it wasn't a surprise for me kuba mbadde nteekamu more effort naddala mu training nga sibadde nzekka me and my coach Hajjuma Nsubuga okuva wali ekyengera. Guno gwe mwaka ogwokubiri ogw'omuddiringanwa ng'ekibiina ekya Uganda Boxing Federation kitegeka empaka eza Uganda Boxing Champions League nga zatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okutumbula omuzannyo guno.